Omusumba Robert Kayanja owa kkanisa ya Lubaga Miracle Center abukeereza Nkokolo okujja mu kkooti ya Mwanga Twemengo okuwa obujulizi omusango gwe yawabira abavubuka okumulumiriza okubasulika ennenge. Mu kkooti ebadde ekubyeko obugule ono abadde mujulizi mu musango gwe yawawaabira abavubuka bano baalumiriza nti baasaalimbira ku kkanisa ye. The complainant in that case was Pastor Robert Kayanja, as mentioned on page 4 of that judgment. Even though criminal judgments are instituted in the names of the state, but the state is not an amorphous object. It acts through human beings who become complainants in criminal cases. Mu bujulizi bwawadde Kayanja akkiriza mu maaso g'omulamuzi Adam Byaruhanga nti abavubuka bano yabasisinkana ku kkanisa y'esangibwa e Lubaga mu biseera we yategekera olukuŋŋaana lwe yatuuma 77 Days of Glory mu 2017. Kayanja agamba we bajja yalowooza nti be bamu ku ndiga ezizze okuwaayo obulamu bwazo eri Kristo era n'abaaniriza. Kayanja agamba bano yabeesiga n'asalawo n'okubatwala okukuuma faamu ye wabula kyamubuuka kati okujja ne bamwefuulira nti bamubanja ssente z'okubasulika ennenge. Agamba tebaakoma okwo ne batandika n'okuweereza obutambi obutaali butuufu nti yabatuusaako ebikolwa ebikyamu. Kyokka abapulida b'oludda oluwawaabira bwe bazizza Kayanja mu kaguli kataba mutuuyanye nga baagala abaanukule oba kimwewunyisa okubanga ye musumba yekka buli kadde asongwamu olunwe ku nsonga z'omukwano gw'ebikukujju. Kati omusango guno gwakuddamu okuwulirizibwa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno. Asifa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.